kisoundinga bulala n'okujja nga nze nkoze eki nga gweweerese nti club Red Bull esaba visa eya Ssebuufu okugendawa US naye ng'olwedde baali basabyeko ne ziyitako Frank Ssebuufu afuna omukisa visa zijja nga bamu appointment y'amangu nga agenda ku interview nzolo siriiwo agenda ku interview agiyita nga ino situla agendewa mu America katono nnyo tukomawo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. naye nga kati ebyange birina okujja nga yakoze eki agenze nga nange nzijjayo papers zange nga nina okugenda ku embassy so olunaku lwengenda ku embassy enkeera ye lwalinnya ekiro alinnya leero ekiro nze nkeera kuki kuba yagenda ku Monday yali Monday yalinnya n'agenda then nga nze nina okukola ki ogenda enkeera ku embassy era nange nagenda ku embassy next day wano ensambya neteekayo ebintu byange ne baŋŋamba ojja kudda era naddayo ku Friday nenkima ki passport yange nga mulimu ki nga mulimu visa era ebibuzo tebyali bingi kasita baalaba so mwesangayo ne Frank mu America musangayo mu America nga yayise trials tebyaliko trials mwagenda mukakasiza already ova wano e Kampala ng'olina omulimu ova wano e Kampala ng'olina omuki koze ebiseera ebisinga ebisinga okusumbuwaawo ku embassy nti ogenda US tolina mulimu ogenda noonya muki awo wasinga osumba naye ffe olwedde tulina omuki so olinnya ennyonyi okuva e Kampala ogenda US ng'olina omuki otuuka kukola si kunoonya otuukira mu kukola ki so tuva Frank musanga yakola ki yatuuse kuba ennyonyi eba ya nnaku 2 nga nkonako nga ngamba mwana nze ntuuse kati nga nange nina okulinda visa yange edde nga bambuuza bwekomawo otambulirawo oba gamba bannaaye ekomawo Friday njalinnya ku Sunday nga bangamba tewali buzibu nga bankolera tiketi ena okunzija Entebbe entwalewo mu America era Sunday ennyonyi yasitula okuva eno saa 6 gw'ekiro Haji nagamba mikisa myerere gye emikisa gibaawo wadde abasinga tebategeera nti nfulumyemu baali batono nnyo abakimanya nti nno ndifuluma eyo process yali yakyama nnyo kuba waliwo ebintu bingi nnyo ebyatukawo mu ebyo ebiseera so ninnya nva Entebbe ngenda Amsterdam nti nina osooka ntuuka Amsterdam bwali budde bwa kumakya zaali ssaawa 3 z'okumakya kati nga nina okuwayalinga okuva Amsterdam nina flight 40 minutes okuva Amsterdam ngendewa e New York jukira it's my second time okola ki okufuluma kale ebeera nga third cause nagenda nenkomawo kati nga nina obugere ate airport zonna si zezimu zanjawulo zanjawulo ate nnene ene yaffe eringa sitting room naye airport naye maama ayi neyaffe naali wali omulaba nono agendayo omulaba naye yapwe kati ng'eye Netherlands aya bayinza okugamba ogenda kulinnya simanyi gate ye eriku E25 nononya E25 ng'eri Kibuye nakumpi
awo nakumpi mama ng'olina okulinnya ka train ogende ku gate olina ogenda so ntuuka nga nina olinya in 40 minutes naye ate 40 minutes balina okukukebera kozi otuuka Amsterdam okufuluma Amsterdam balina okukukebera buli kimu olwo nga kyekikulu ng'oli mu mbeera ki ng'omuntu ng'omuvubuka mentally you excited just know obulamu waliwo ebutuuka ne bukaluba naye Katonda n'okukkiriza sobola owangula bw'oba teweemazeemu ki cause life yatuuka n'ekalubamu kaawaawo nga bikalubu era nga just ng'obeeraawo nga olina kufuna muntu akugumya naye ng'obwongo ebiseera ebisinga oli bw'otyo osaba Katonda olina kusaba ki saba Katonda just akuweeyo omukisa gutya naye bw'obanga osobola okuba nga guli omukisa agusuula n'ofuna omulala in fact osobola gukola ki n'oli ne bwajja ng'akugamba abekyalano okitegeera kyova olaba nti waliwo instances zituuka mu bulamu n'omanya nti no okubeera nnyo ow'amazima n'okubeera nnyo direct kiwangula bingi okusinga obeera n'engamba Alani naye era nkugamba Alani asigenda kuwa interview era nkikuga negamba asigenda jikuga kitegeera oba nekugamba Alani asijja sobola wano naye nyinza okusobola eyo mu maaso tuvaawo tuve Netherlands tutuuka mu America baani abakwaniriza era olaba baani awo baani abakupiikinga kocha yaliwo Ibrahim Sekajja Netherlands ngende Detroit nga nina okuconnectinga okuva Detroit okugenda wa naye life ebiseera ebisinga olina kuguma cause otuuka wantu ng'owetaaga ekyokulya naye nga tosobola kikola tosobola kifuna cause tomanyi ogenda kugula ki Netherland ogenda kugula ki ekyokulya nange naliko ku airport yawo era banagula waliwo obugaati obugaati obwo bwe bazingazinga naye era buliibwa babumanyi cause tebuwooma nalya buli kubanga ubanga scalaba band bubanga kisponge banga sponge temuba test naye bo babukola ki so kati obeera ku airport nalinda kamere ka nnyonyi ate ogimanye mala stabilizing ne baleeta baleka kati ate si bwe buno obutono enkoko y'emyezi ate si bwe buno obutono ziri ziki kitegeeza ennyonyi nnene kati webagirira obanga watudde mu mito gy'emabega ne wasemba ebyokulya biveeyo ne bikuyitako ne bigenda mu first class gye biva biryoke bikole ki kati gwe toweezaamu enjala ekuluma awo excitement bayaweddeko dda kati enjala ekuluma akawo kakuliseeko kagenze babikomyawo kati ng'olina okuddamu okulya ng'oli ku nnyonyi ekujja e Detroit ekuzzewa e New York ng'olina okuliira kati natuuka mu budde ng'enkuba ekola ki kuba etonnya obunyogovu bungi simanyi mu America simanyi nalina jacket weight nze manyi nkikubye manyi nkoze eki nkubye ekikumba jjukira bw'otuuka ku airport gate si nti ovaamu n'otambula tolaba na wabweru tolaba ki ogenda akabugumu kabaaki kabaamu stede kati obulamu bwatabuka nga tuuka e New York enkuba etonnya naye nga weeza woogiraba olowooza enkuba ye Uganda kumba obudde bunnyogoga Alani kati ntuuka ku airport nvaamu nvaamu bulungi nnyo bweti era ekyannyamba nti nali mpise ku border patrol nga Detroit kuba nayingira Detroit ate nga ekinnyamba visa gye nina ya mulimu P1 visa so tebamutawaanya nnyo
ate bagenda olaba ng'erimu New York Red Bulls tebantawanya nnyo kati wano banyingira buyingizi e New York kati nga obuzibu bwe buli bwa data kuna ka wifi yawo ku kisaawe wifi yo ku kisaawe ekoma eri munda ovuddeyo eri munda kati nze nvuddeyo munda nfulumye osege nfulumyemukko tewali bakupiikinze ati nga nina okucommunicatinga ne Kochibla era ekyanyamba ku mobile money nayinako effite nga nteeka ku roaming naye nga omanyi roaming data wadduka kati nga taggwako ate oba tosobola kuddayo ofulumye era olina beera wano abantu bwe babeera ku parkinga migugu we bagijjeyo wansi we bati tosobola kuddayo wa ka wifi waggulu naye nga Kochibla baŋŋambye ne Franka tujja kati ndi awo simanyi era Kochibla yateeka oba yateekako buteese ya time nankubira direct call nagamba jangu wano yewati kati ze nabe nkuba etonnya wabweru ni muka jaketi kange jean jacket ofulumayo yalinga apakinzeeko distance naye okufuluma mu mulyango tuuka wali eri wa parkings nga zino engalo zifuse za white wawulira obunyogo bwotawulyanko obulamu bwo bwonna mwe mukabya kajanja mwe nkuba etonnyeemukko musimanyi mbwe empewo kweri mpewo kyeyo nange olunaku nasooka okuwulira obunyogovu bw'okubulaya natya alani nawulira nga nze nanze n'emisuwa gino egiringa gye bafumitamu obugundi bwe bateekako drip ng'engalo zino Kochibla n'aŋŋamba tambule tolina jaketi ne muganze ate n'adde emmanyi nga Franka ayambadde ekomeni wansi ng'ennene ya Red Bull ng'empisi ng'ekomeni wansi ng'erina ne kino naye gy'alimu ate ng'alinamu n'endala munda n'eyibula bwe yali ngenda otutuuka mu mmotoka banterako buteesi hiita neewoominga emmotoka neewoominga nenzija mpolampola naye ng'era nina jaketi nga bampadde jaketi nene nenzija mpolampola naye nga zino engalo nga mpeera sola zigira bwenti nga obunyogo obulungi era netuvuga netuvaayo nasooka tutwalako kakofi awo netufunamu kakofi netufunamu awo ebyokulya ng'ekibozi wekikola ki yumya netugenda ku facility eya Red Bull nangamba katusooke tugenda ku facility ogirabe netuuka ku facility n'atulambuza facility wewaba gym biki ya training nangamba n'office ya coach wano webaliira wano gundi y'abasambi eno gundi eno kino ekisenge kirimu bigundi bano ono gundi history bino bikopo wano ino jimu eno dwaliro lineno gundi nga temubirabangalako ate oba onaabisangawa amaaso go galaba future kati saawa eyo olabira ddala nga omupiira level ndala nga level ki cause webanga training facility ng'osangayo eddwaliro osangayo gym dressing room eziri ekitende nga dressing room naye nga training facility nga kati ng'eyo ya first team nga coach alina office ye bano mmwe abamawulire mulina office yammwe waliwo bano ababeera ku computer balina office yaabwe bascout nga ye just omulimu gwe gwa ku analyzinga video timusambi gundi gwe batugambe namubeerako nga osegera oyo naye nga bo balina office yaabwe then ne wabaawo bano eno omusimanyi owa fitness yalina office ye gy'abeera gy'akolera ebintu bye nti alani leero wa trainings fitness yo nejjo osegera nga naye abeera ne office ye osegera naye wane eno nti ebiseera ebisinga dressing room ebeerako just we twambalira
kugera mu kisaawe kuvaayo kunaaba kola ki n'eri dressing room eno bba mu TV osega nenga TV yakulabira nti game mulimu half time Alani ne bajja ne bateekako ne bagamba Alani okoze kino ekifu nga game eri mu half time nga muzze mu half time mugenda ova mu half time okudda mu kasenge nga bakutemyetemye edda nti Frank alaba move eno gy'okoze ng'obirabakaawo nga game webadde nti mulabe gol gye batukubye nawe n'ogiraba nga kituufu gol gye batukubye gwasudde kitegere naye nogoloza dressing room mmeka eziweramu nti no saawa evidiyo efulumiddewo saawa eki ekiba kikwetolola mu bwongo nga bakulambuza facilities na olaba ku bintu ebiseera ebisinga oba olaba nti olinga ali mu birooto byo oba ali muki koza ovudde ewantu ovudde e Kampala otuuse buli omu gyayayanira okgenda kozi buli omu akuganja agenda US njagenda US ng'otuuseeyo e US naye ng'otuuseeyo nti no togenze kuvuga mmotoka togenze kulabirira oba bakadde togenze kwetikka bintu naye nga professional gy'okola ki gy'oyagala gyekutuusizzawa then nazijjamu eyo facility nandaga buli omu alina loka ye ti Alani Ibra Franka osegere buli omu alina loka ye kuliko erinnya lyo namba yo ne kits zo zolina okukola ki ne kits size yo mweri buli kiwetaaga kibeera waawo then ne batutwala ku yaffe second team nga nayo gyeri gye tulina okubeera osegere nanambuuza nandaga ofiisi ye byonna nabikola ki then kati naŋŋamba nkuvuga kutwala gy'ogenda sula nakutwala nanvuga ne Franka natutwala ku gye tulina osula gye tusanga Steven Serwadda nga gyalina osula naye yali akyali Uganda nga yakomyeyo ku national team ekitegeeza ku Red Bull muliko abannayuganda ameka abannayuganda tubadde bana kochi nze Franka ne Steven Serwadda era mukyaliko Steven ye yavuddeyo contract yaweddeko naye atanyinyiwinga kati ndowooza anoonya club kati muliyo babiri abasambi tuliyo babiri abasambi then ne coach naye nze then ne bakulambuza n'ekisaawe ne bagamba Alani tugenda batutrainingira wali ng'ekiseera kyolaba ku TV gwe kyotula n'olaba nga mani ye esamba sene esamba nga kiri wali ng'eba nakulaga nti no Arsenal erina kolone we trainingira eba facility nenge erimu ebisaawe nga bina kawali flat we what wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. kisaawe neeri kisaawe kale nga bagira bugezi bwe bagize we basimye we bateeka ne mu training kino oba kiri naye nga byonna biri ki ku senior team oyambala namba ki ku senior team era same number gye nyambala eyo
era bwe mbangenze ku senior team bwe baba bankolera omujoozi bankolera gwa nnamba gye nnyambala eno. Gw'oyambala eno meka 31. 31. Kati omujoozi gwa ssente meka? omujoozi gwa second team bagutuguza $75. 75. Ndasinga emitwalo 29 ne ku senior team era bagusaayo? Ku senior team ebyayo byanjawulo. Cause go gwa senior team bw'ogenda okugugogolingako gulinga mu $120 kisinziira brand ki. Cause omujoozi oguba latest nga banagamba nga wonalaba nti DJ gwako awo ne baleeta baba bagusera okusinga omuki. Kati guno ogwa red gwalinga mu $120. So kati gwe kiva gy'oli bw'oba oyagala otwalira ALLANCRUZ omujoozi bwe baba bakuwadde kubanga era bakuwa emijoozi emeka? 3. Kati bw'ogaba egyo 3 ate okimanya 3 olina owaako maama taata aba ayagala olinayo basisita. Kati olina otetenkanya omujoozi ogukoze otya ogugaba osege. Kati jjukira bwe gigwawo nga weegulira kati oba olina okugula kozi giba gyaweddeyo egigyo ne tulaba nti nno oyinza obba ofuna sente ng'olaba nnyingi naye omujoozi tegugulika. Tegugulika kozi oba olaba twabeeranga Uganda ng'ogula omujoozi gw'emitwalo 5 ne kati ala ne saa zino osobola okuŋŋamba mwana nja akajoozi ka wakiso kaaga ne kugamba nja kugukugulira omujoozi gwa wakiso. Osege kuba ogambye nti akajoozi ka papo kakola ki era gwe omujoozi gwa wakiso nja kugukugulira. Ogenda gwongulira? Simanyi oba naakusangawa naye nga bw'oba onja bwemba bwe nti ku mpewo leero either ngenda kusanga ku kisaawe. Kati bw'oba ogenda kunsanga ewakiso kitegeeza omujoozi gwa wakiso nja gamba Ayubu Kisaliita akuwa omujoozi. Onkubire ku bufaananyi bw'oti ku WhatsApp ompeereza oŋŋambe londa gwawe oba gwa waka. Kyemmanyi balina okuba nga balina gwa waka. Cause ekirungi ky'omujoozi gwa wakiso nti ebiseera ebisinga gwa papo teguli common. Gukuba ewaka nekuki ne kwawe ti kye advantage gye balina. So tudde wali emabega ku gundi wali osanzeeko omuzungu ayambadde omujoozi gwo nga yaguguze? Omujoozi gwange nga we nkugamba kati Allan olaba standards of living si ze zimu. Okitegeera ti bwe mba nga nsobola okufunira omujoozi ogwa Red Bull e Kampala n'ogwambala blood bankwagala nnyo. Bankwagala nnyo nga nsobola okukwata omujoozi n'enkuwa n'ogwambala bankwagala nnyo ate oba wa mukisa. Kozi gwe njaga oŋŋamba nti osanga emeka emijoozi kale neegutaba nga guliko linnya lyange gosanga emeka emijoozi e Uganda naye osinga laba Inter Miami gyo mingi egya Inter Miami naye ogwa Red Bull ogusanga kizibu. Kati okusanga omuzungu ng'ayambadde omujoozi nti naye nga guliko erinnya lyo wano nga bw'onaabeera nti no Allan obeera e Kampala ng'omujoozi gw'ezzike gukutawaanya oggula nabo we babeera. Era obeera awo ng'olaba nga kyova olaba olaba nnyo ebipande ng'olaba omupiira ng'awanisa ekipande may I have your jersey. Osege ng'awanisa eki nti kiteekinga nnyo time oli okugula omujoozi gwo. Kiteekinga time ogula ki kozi guba gwa bbeeyi. Era oli aba akwagala. Aba akwagala guba gwa bbeeyi. Osege nti alina bbanga alinamu nnyo n'agamba kangula omujoozi gwa $2 sambi mwambale. Wakasamba waka toteba nko ku Red Bull ne mu reserve enkulu sinateeba kozi nasamba eddakiika zaali 28. Then eri ento performance ebaddewo kozi nsambye games zibadde 25 25 games 27
ne goals 17 ne season eno season eno miezi meka cause nagenda mu March paka mu October. Oli starter? Of course. If you perform, you have to start the games. Reserve na ina league mwebeza? Yeah, ina league. Yeye ya MLS Next Pro. Then eri MLS Pro. Ka timu ya Beckham eri mu league ki? Eri mu kati eri timu yonne eri mu MLS, eno bane timu eno. Obera neri neno. Oyina golo 17. 17 goals mu mipiira 27. Yeah. Ne assist? Mukaga. Bale nesimye nange okubanga ndi mukwano gwo. Wakati tugenda kuba njagala bwe nkula Premier League. Nga nange ngamba oyo mumanyi tunyumya ne ku simu wano. Tubeerako. Oyinza ndiko kunzo kusanga ku machanzi sebo nenda bimipiira gya mu America nga nonya kulaba kasule wange. Ate mpira gya America ejo gigayaza abantu. Frank asamba namba ki? Frank is a 9. Hey. Yeah, is a 9. Wamaleseyo mu America? No. Wali wano? Ligi webe wedde muba mulina okudde waka. Is it a must? For holiday. No, gwamanyi. Osobola okusigalayo. Is a sponsored holiday? Yeah. No. Bakuwa ticket bichi? Yeah, ticket ebera ya club. Ticket ekujje waka ne kuzze waka. Baba tirawo kwa kulizo ki? Nga ku fitness. Of course era fitness yesamba omupiira. Boba toli fit to samba. Bobo jano balina bibagamba nti gwe bodda ngo kilo bwezi kyo susseemu. Of course oba ino ogenda ku fitness. Ate eri ebeera obeerayo wekka. Obayo wekka. Mu fitness? Kozi nga ALLANCRUZ nze naawe nga ffe twenkana. Batukwata bameka? 2. Bannammwe babeera eri gumwe muli eri. Ekigambo fitness ekyo muba mukolayo ki eyo? Anti ebiseera ebisinga omupiira ogwo gwina basics zaago. Ate okusamba omupiira you have to be fit. Kitegeeza oba to training nga tosobola aba fit. So balina okumanya omutima, balina omumanya amawuggwe n'omubiri. Okitegeera nti omutima guli ku nnomo. Kyova olaba oba wakayingira US kilabu erina okutwala ku medical. Ne bakkebera omubiri gwonna nti mulamu. Era bwoddayo bagenda kuddamu. Ne woba ovaayo. Era bwoddayo bakole medical. Balina okukola medical. Kitegeeza tosamba bupiirapiira bwa ku kyalo. Empiira gy'ekyalo kati waliwo oba olina kukubaamu ngaawo n'agamba nti Alan kati ffe tulina akayumba kaffe ke tukubamu. Temuli contacts. Just kupassinga muki. Mwe mugiyita sumbuusa. Nti mupassinga buki. Temuli nnyo kuki. Akakubamu just kuma mutima ogwo. Kozi omusambi w'omupiira olunaku lumu lubaamu ngaawo n'agamba omwezi mulamba. Kyovola omusambi bw'owummula olunaku nga totraininze bw'okomawo next day oba oweekeera nnyo obanga abadde ta training. Naye kati bwe weekipinga ng'okoonakoonamu ye kalina kye kakuyambako omubiri fulumya calories n'omutima rate yaagwo kwe gukubira n'omusaayi kwe gugendera n'amawuggwe. Oyina girlfriend? Of course. Batugamba mbu omusambi w'omupiira weesonyiwa abakazi. Is it true abakazi bono n'abasambi b'omupiira? Ebiseera ebisinga ebintu ebimu biri mento. Ky'ekyabakazi si kirungi. Enkozesa yaabo bakozesa oti. Koze ebintu ebisinga abakazi abo mento obwongo bwo bakyankalanya obwongo. Kitegeera. Alani ofuna emitwalo 5 oyagala oweeko omukazi alina okulya. Kitegeera. Enkyamucyankalanyeemu ate kati owulira bannayo omukwano tebannange girlfriend yankyaye. Olwo ku tiimu gundi to deliveringa bulungi. Obwongo buba bugenze. Ebyo babibabuuza. Anti gwe kyoba omanye eri medical kye bayita medical erimu ebintu bingi. Cause
bwoba tonaba nakutandika samba bakuteeka ku medicals nyingi soka nova mu y'omusaayi ogenze ku y'amagumba ogenze ku y'omubiri fats z'omubiri size y'omubiri balina okukebera kilos balina omutima bagumaze bakebera amawugwe kati ne badda ku bwongo obwongo ba computer wali oba computer obwongo cause obwongo bulimu ebintu bingi osobola okukupinga memory basobola okulaga enamba wano oba kale ne bakuleetera ebigambo soloti kaawo meat beef ne bagamba ne bigenda osege kati ne bagamba oddemu obiwandiike nga ebyabadde osege oba ne babikulagako bati kya seconds eza n'obirabako oti kya seconds 2 n'abikubuuza wano kati olina obbanga obwongo bukola kati ng'olina obyogera biifu miiti kaawo osegeera olanga akangu naye kaba katesitinga bwongo kati ayinza okuwa ennamba kati obwongo babukola ki babutesitinga then ne badda ku gundi kukumanya basobola okuteerawo shapes awo nga nyingi ku screen ne zivaaku ne bazizza nga mulimu n'ezitaabaddemu kati emwemu yejja eyo yabaddemu then ogamba yes eyo yabaddemu ti yes eyo yabaddemu ti no oba ezimu ne bazeeta nga shape ekyusi nga yabaddewo eti ne bagitunuze kivula professional football ebeeramu ebintu bingi. What's the hardest challenge wali osanzeko ku professional level yo? Of course challenge zibaawo sijja kulimba ti nabeerako nga nvudde ku Wakiso nina goolo 6 na assist 5 nentuka ku Red Bull nemala 7 games nga sina assist sina goal. That's a challenge. Nenga ki ekiganya? Ekisooka environment. Oli mu environment mpya basambi bapya. Weather mpya. Empira omanyiridde gya ssaawa 10 e Kampala. Eri mpira gwa ssaawa emu. Ekiro ku Mataala. Ate natuuka obudde bunnyogovu. Teri muzira naye ng'empewo ennyogoga. Banga ali mu fridge. Ate olina osamba. Olina osamba. Kati ate nga bo babimanyiira, nze saabimanyiira. Namala 7 games. Gw'omanyi engato gye bakuba ku bunnyogovu? Engato y'oku bunnyogovu, olaba engato y'omu nkuba eruma. Kitegedde. Kati obunnyogovu nga bungi ng'oli ne wakkoonako owulira. Ofa. Kitegedde. Namala 7 games. Nengo otandika. Bwe watuwa ku Red Bull watandikira otandika? Ati basooka ne bakebera fitness. Cause bo bamanya. Era we bagamba nti Alani okusinzira etukukebedde oli wa ddakiika 5 tosukkawo. Tosukkawo. Olimba? Teba abazungu bali nnyo ku kompyuta. Ekitegeeza nti ffe bino bye tubeeraawo ne tugamba gana kyamuggyeko mangu abadde akyakola abadde amulekako. Eba yalaze eddakiika 7 ziba 7. Ne oba ofa otya teba kwongera. Bonna kate babeerawo awo. Owa fitness yaba abikola. Kyova olaba era osobola okulaba abantu nga alina obugundi obuzimbye n'emabega. Mutera obbulaba. Aba ayambala GPS. Ye monitoringa performance. Ti Alani ddakiika osamba 2 bakuleetamu 2 agasemba. Yeba fitness yo. Ombiri we baba managers. Coach owa fitness kyayogera coach awuliza buwuliriza. Kiba kyekyo. Coach tawakanya wa fitness. Oli yamanyi omusambi. Coach akukoochinga. Kitegeeza coach ne bwayagala kasula asambe. Fitness n'agamba tajja samba. Ate ebiseera ebisinga ebira risk. Cause that sometimes newoba ng'okolera nnyo ku mateeka ga mukyala we waka eriyo lwogaana. Noga mwetaaga. N'ogamba leero nedda. Kandisikinge.
eba list kozi nange era kyantuukako nalina okuba 60 minutes tuli kwawe naye nga abasambi tewali nga tusobola okujjayo nze ate oleeta omulala nga oli asingako oli kozi abasambi baali balwadde nga tulina kugenda mu academy tunoneyo abasambi mwana myaka 16 be baaliwo abalala bagenze ku national team ya under abalala balinayo camp tournament era twakima abaana 16 15 ajja akoleki ajja asambe era ogwo game nakuba 90 minutes naye bampomuza ennaku eza that's training nga just nzija ku facility nenfuna medical nengenda mu ice nenga nalina 60 minutes ne first game nalinayo 20 minutes era ze bampa nayingira mu yansamba kati genda kutwala bbanga kyogenda ku senior team tekitwala bbanga kolako kyogamba oba mu kampuni bw'okola obulungi tebakupromoting bakuteerawo emyaka nti bw'obeera mu myaka 5 balina okupromoting naye sooka ombulye bw'otuuka eyo kweyo ttiimu kimanyi waliyo kati osanga omwana ngoba byakola ku mupiira tobikola kati ali abaana b'abazungu kati nga juzi bawagana ki omupiira egyo emyaka gyaliko omwana n'asirisa omupiira ng'oziguze muzito like temusanga challenge ezo omanyi abaana Uganda tumanyi nnyo bayimbi Chameleone ayimbanga Eddy Kenzo oba Bobby ayimbanga Bebe upcoming ayimbanga olaba ba legend chicho osingo mmanyi Fefe Buso wa hip hop kyogamba ayimbenga abaneno baziri tamuzi oba bana ono ya Liam voice chicho osingo mmanyi oli bw'aba amanyi okusala muleka akole ki gwe lwaki weeteka kukusala kwotasobola omupiira olina omumanya weaponiyo that's a weapon basolyazi aba amanyi nti ze wenkwata AK47 oba wemba nga ndi waawano ze mba waawa nina perfectinga wa ono sniper ye aba akimanyi nti bwe mba ndi sniper nina kuba nga nkuba eryo ssasa erya perfection yeri wagwe kati nze perfection yange gye mmanyi nti nze ndi attacking midfielder one of the basics is attacking midfielder olina okuba nga olikinga pro kugijja mu central midfield ba number 6 okutwala kuba center forwards baba mu maaso omupiira gujje mu ba midfielder baneeno ogukalinga ogutwalewa nga wolaba nti no bagundi ba Bruno Fernandes ba Odegaard ba Kevin De Bruyne bwe bakola ki ba Ozil we bakolanga ba Iniesta nti ono amagezi ge we gakoma gw'olina gujja ogutwalewa oba omuteebyatebe oba okuleetinga omukisa oguvaamu eki so kati nze oli bw'aba asale osege kokole ekyo ky'omanyi obulungi tojja kuŋŋamba nti nno gwe Thomas Partey atoyagala kusambanga gundi Saka oba Bukayo Saka osege biri tobisobola osege ate kati professional football yadda ku bwe tugenda tukozesa budde na kibanga kyovula tokyasangayo ba Ronaldinho ngo kyabalabayo balina obwo obudde wenyole jjako mukaaga balinde bawere kumansa budde kozi babalamu bwe muba kyovula banti olaba Liverpool esamba gyesamba okuva ku golo ya Liverpool okutuuka ku golo y'opponent balina okuba nga bakozesa seconds 8 ngomanyi distance y'ekisaawe ekyo kintu bakibala lwaki tebakibala mukikola mu training naffe bwe tuba tu training okujja omupiira ku center line kale nga oba obuseeko ku golo yammwe in fact kati ffe batukozesa kuva mu ggoolo kipa agukwata n'agutandika ne mugusamba mu touch maker kati ey'okuna timing etandika mulina okuba nga seconds 8 mugukubye ku ggoolo nga mugukubye ku ggoolo
oba wabweru oba gunywedde oba nga keeper ku service in seconds 8. What? Kiseza tewali budde bukola ki Bweringalinga. awo twavaawo. Kitegeeza kye kibagamba ne bagamba nti Kasule yagenda ku tiimu system n'emuboola. Kubanga Kasule yayagala akuba ettaaci 5 6 bali bakuba ttaaci emu oli slow. Eweemu abeemu. Owetaaga okuddusaamu. Oweteetaaga kuba paasi ng'olaba nti bwe bampa oli asinga nze guveemu. Kitege. Wateetaaga kuzza mabega tozza mabega. Osegeera seconds 8 nenga lwaki olinda 8 kati nga ffe kati waliwo ekiseera twatuukanga ku 7 6 kyovulaba eriyo golo zange ezisinga zenateebanga nga speed gye tugendera nayo bwengenda ku internet nenteekako goals zo bazindeetera gye ziri zonna eza red ball ne bw'oba oyagala ozikusindikira nzina zonna zennina ntazirabako wakati mba netaaga nange okufollowing ennyo. CRUZ exclusive kwe tuli omuzadde ali eyo ng'olina omwana wo ng'asamba omupiira owulira kye tuliko kye twagala mu ggwanga katono nnyo nkomawo. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. CRUZ exclusive kwe tukyali interview mpanvu naye I believe omuzadde oba omwana ali mu kisayi ky'okusamba omupiira nga ekyo professional oli mu kuyiga ebintu bingi. Professionalism mungi aliwo gwe bakunnyonnyola wano ate nga kojja wange omusajja wange yabenga baba kojja bange kojja wange ali wana annyonnyola ebintu annyonnyola ngamba mutabani ebintu byangu naye kola nawe ky'olina okukola. Ekisakiza ekintu okwetumiikiriza ku kisaawe kiremesa abaana omupiira. No, wabawe okwetumiikiriza okuliyo. Baka bw'olaba batuli mu dakika zigenze osobola okwetumiikiriza n'ogenda mu maaso. N'ogattako. Kwetumiikiriza kwetufunamu. Imagine empiira egisembyeyo ndabye nnyo Magwaya ng'agenda. Kati eyo moment oba ogamba nti ye tuba tumwetaaga wetumiikiriza kye twetaaga. Nesi kwetumiikiriza kye tutakola ki? Osobola okwetumiikiriza defendo oyagala ssala. Olina ekintu kyonnyonnyodde wamma n'enkiraba nga kituufu. Omupiira gwa West Ham ne United. Kyogambye kiri ekya system nti babala eddakiika oba babala obudde. Maino yasuula omupiira sekendi emu. Maino bagikuba goal ey'okubiri. Sekendi ejo. Eyo wala. Mani Aston Villa. Half time 2-0. Second half 3-2. Walaba moments Mani second half ze yajja nazo. Rashford wagukwata Nacho ne Hojland. Emisinde gye batwala ne Bruno Fernandes. Time. Mu second 5 gwino banga guli eri mu goal. Era walaba goal wezanywera. Nenyo yokubiri nenyo ate ngera basambi bebamu Hojland, Garnacho, Rashford, Fernandes nga bonna tachi ezo mweziri budde. Ekisekizo mpira sigwa kusamba busambi nti samba wata tukube gol bagubala ompira gubira eba strategy. Chovola mani we samba Arsenal suwe samba Chelsea suwe samba Manchester suwe samba Liverpool suwe samba. Zibaita tactics and style of play.
nti omuntu ajja kugamba Van der Beek tennanga yasambisa Van der Beek ku Ajax lwaki ku United tamusambisa style of play temufe bali ne tunanya ba coach ne ba style of play waliwo akantu abantu ke batera okwebuuza Kasula atebye golo 17 ne bamuyita ku Uganda Cranes ku Uganda Cranes Kasula tachi jakuba ku Red Bull je tulaba ku TV nga Kasula sije tulaba wano ku Uganda Cranes obuzibu olusi buvaawa eba style of play kitege eba style of play cause tinzo budget tusamba ku Red Bull kirane national team kira ate national team ebera ya days kitege nti ALLANCRUZ mbadde naye emyezi 7 era bw'oba oli wali mba nti osobola kuŋŋamba Ibra ne manya nti eryo eddoboozi lyalani eryo si lyalani ne national team muze otuukayo nga mulina ennaku 3 kati nga munaku 3 mulina okunoonyezaamu kyemusamba kyova olaba ttiimu ezisinga zifokasinga nnyo mu ttiimu emu okukimayo abasambi ate ako nako okanjigiriza nti otufokasinga wamu n'ofunayo abasambi nga 5 nti Madrid bw'ejja mu Premier League yejja ku United no national team national team kuba walabako ne national team ng'erimu abakirabu 2 Madrid ne Barcelona 2-10 Spain ngera olaba abasambi 8 ku batandika ba Barcelona nga olinayo Alonso olinayo Casillas ne Sergio Ramos osegeera tibaneno just bajja gattiramu the midfield yonna ya Barcelona ne striking line ya Barcelona then goalkeeper ne number 2 bajja gattiramu nti yo Germany ejja kukwata Bayern ne Dortmund mwejja team philosophy banawe omuntu atambuleko so olunaku lwaleero ogenda genderayo ku mupiira gwa Kiso Giants ne Villa oyagala kuddayo kowako olabe mbadde ranzijanjira kuba n'ogwa Viper nalabako ogwa Viper nalabako ogwa Bull ne Wakiso ntera ogendayo Wakiso oyogerako ko nabo abasambi njogerako nabeera abasinga mbeera nabo mikwano gyo mbeera nabo kuba neggulo nabaddeko ne Titus mbeera ne Lincoln Lawrence Bukenya Hassan Senyonjo mbeera nabo serebisi omupiira gwa Uganda guno kyekibulamu wano ewaka kale gwe ku myaka gyo ne ku bavubuka banno boolaba biki by'oyinza okuwabulamuko n'ogamba nti singa tutereezaamuko wano omwana bw'atuuka ku professional level kiyinza obutamukaluubiriza n'okugwa trials oba oliawo just fenga ensi tetulina facilities omupiira we have talent tulina talent otuuka eri ng'olaba talents eziri eri naye balina facilities naye tetulina ki facility tetulina facility kozi omwana ajja kwagala okakisesinga gym nga tagiina ekitege ti ojja kwagala ogenda mu gym olina osasula omutwalo gwa gym ate eri gym ogikola omaze training just immediate after training ogenda mu gym kitegeeza ova wakinga ku kisaawe then oyongeramu gym odda waka naye kati owakinze ku makya gym olina gikuba kiro kozi toyinza kuŋŋamba nti n'ogenda ku training katugambe kati kuba nze mbadde nnyo Wakiso ogenda training eri IU Kabojja ate gym olina gisanga eno Kampala toyinza genda mu gym y'e Nateete kozi gym y'e Nateete si yemu n'eya Ntebe Road si yemu n'eya Makindye si yemu katugambe nti oba kale Climax kati nze nali nkolerangako awo ku Fit Gym awo Salama Road kati ndowooza okiraba nti olina ova eri ovudde eri owoze ate ogende mu gym oluusi tolina mutwalo gwaki standards of living ne facility tetulina boda omwana ali ku boda enkye mumenya amagulu kitegeera kilife gye tulimu kali mu America weevuga ku training
kati nze kati sawa zino mbadde sina permit era nze n'okuyiga okuvuga emmotoka njigidde mu US. Gayi wange waliwo gayi gwe mbadde mbeera naye ku house ng'abakwata n'abatwala mu parking because bali bo parking awantu wonna asobola obbaawo parking bateekawo parking kisawe kiramba nga parking naye ng'olumu oweera emmotoka 2-3 n'abatwala ne muvuga n'akuyigiriza ovuddeyo yize manyi wava wano nga tumanyi vuga motoka ogiyigire mu US ng'akukwata n'akuyigiriza so mu US wali tunatandika vuga process yofuna permit e US mpanvu era baŋŋamba ddayo e Kampala working on your permit then tukola upgrade ng'otandika kukola ki koze eri ovuga emmotoka kyangu nnyo kati bo kye bakola omwana agenda okulinnya grade 4 oba 5 nga ku gundi y'essomero curriculum y'essomero kuliko driving mwana myaka 16 US olina obba nga avuga emmotoka aba ne permit 16 years era olabawo abaana ng'abamu bato myaka 18 ng'ajja avuga emmotoka olina emyaka emeka emyaka no just kyoba omanya omupiira just tugusambira mu time omupiira tugusambira mu time tumanaginga time tulina mu myaka 10 ogenda kukola ki mu myaka 10 era mu myaka 10 oweesetinga ng'olaba tovaawo olina bbeera manya kati gwawola wootuuse kimala watuuse mu bulamu buli obeera n'okuba ng'okutta n'okugamba nti kimala teweeyongerako kyovula bw'osobola obbeera n'obeerawo nebaga CRUZ yali amanyika interview naye tekakola ki tavaawo teyagattako so bwe mba nga najjanga nga nsamba okuva ku kyalo kubanga gye mbeera omanyiyo abasinga waaba amanyi Jinja Road atayinza bba nga tamanyi Njeru nvudde Enjeru nzije Lugazi nvudde Lugazi nzize Nansana nvudde Nansana nzize Masaza nvudde Masaza nzize mu Upiero nkute Upiero nvudde mu Upiero ndi US kalwaki mbangamba nti kentuuse US biggwe waliwo wasinga Premier League gyeri newoba tokubye mu Premier League mu kilabu nnene osobola ogenda Spain mu kilabu ento oba ennene just performance oba osobola ogenda Salzburg Red Bull brand oba n'ogenda German cause now waliwo kyenteeka ku tepo stati nzirina kitegeera stati weziri ezoyogera nti n'omusambi mulungi kitegeeza ne Red Bull brand esobola okukola ki ab'e German basobola ogamba mu mutuwe German oba mu musindike Salzburg olaba okubya Champions League. Nga tumaliza programu yaffe y'olunaku olwaleero biki by'oyinza okugamba omusambi ali eyo atuuse ku level esambira ku level kw'oli by'alina okuba nga yeetegekera singa aba afunye omukisa n'ajjako ku level kw'oli. Ebiseera ebisinga tekyetaaga kugamba nti ntuuse. Anytime osobola okukola magic can happen. Basobola okusanga ng'osamba empiira gye egy'ekyalo tomanya omupiira tomanya guli crazy. Oyinza olaba omuntu ne tugamba bannaayo oyo ye mpira amanyi mulina guganda kyova olaba ebiseera ebisinga osanga abakochi nga bagamba talent ennyo tebasamba mupiira esooka abantu ffe abalina nnyo talent tuba tweraga tuba tumanyi tukola ki tituba twagala kukola okitegeera kuba okimanyi okola ki negwe daba banene abantu nti no talina nnyo talent naye kyetaaga okukola akola ki olaba yakula omupiira n'akola n'olaba Vagost nga talina mupiira gwakuba naye ku national team atandika kozi akola work rate ate n'omupiira ennaku zino gwetaga nnyo work rate tekyetaaga kubeera nti olina nnyo talent bw'obanga n'okuyimba omuntu yeebuza alien skin ayimba ki abaloboozi nga tetugati naye nga baaba ebiseera ebisinga gwe kyoba omanyi abantu abamanyi tino tumanyi nnyo tulina nnyo talent yeffe tusinga obutasamba mupiira kozi tuba tumbamanya nze nkola ki
Semanyi ne wonzija mu katale wali. Ne wonzije wakanga Coach Sekajja muna Uganda. Ndowooza wali eri ku Red Bull olinganga mwana wa mulujja. Ye head coach buli kimu yake. Wali eri olinganga mwana wa mulujja kyoyagala kyokola. Tasobola kubanga kyoyagala kyokola. Cause abazungu bamanyi ekintu kimu. Ne bobanga Alani oli mukwano gwange nnyo nga nze yakuleeta. Nga to performing aba sina kyakola. Cause this business is business. Bamanyi ekintu kimu. Business is business. Friendship is friendship. If I'm your friend, bijja kumeri. If we come to work, it's the work time. Era kugamba. Ibra gamba ibra twaze kola. Era bwoba to performing agamana. Performance tewali. Nange sina ngeje nkuteeka ku senior team nga performance toina. Ate tukuteekeyo nga to performing. Sebo tukusasule nga tokola. Era ayambye abaana. Bwabanga ku Red Bull abaddeko n'abaana Uganda basatu. Alina kyakoledde eggwanga. Kyekyo. Ate nge mukisa weeguli nti nno bwe tubanga Alani tumukute tumutwale US ka interview ya kikuba. Kitegeeza abaana Uganda balaje bali abalinga Alani. Bwe tunaddayo ne tunoonyerezaako ne tulaba ngeri ya kikuba omulanga tugamba Alani negundi oyo ali atya. Kitegeeza nti oli mu kulaba bw'ajja okunneebuuzaako sobola gaana. Naye ate nze mba sobola gamba nti naye Alani olaba waliyo gundi. Tekisoboka. Eri teboogerera. Balina kumbuuza bubuuza ti bannaaye twalabye gundi omumanyi. Of course era njagamba nkola ki? Mumanyi bambuuza ali atya bagamba bw'ati ne bw'ati. Ositegeera. So kati omupiira we guli. CRUZ exclusive sagala kubanga ate nsukako wano but tweyanza nnyo obudde. Erinnya lya Owen Baba balijja kuki? Erinnya litandikira ewaka nga tukyasambamu ebyawaka bato. So waliwo gayi yajjaawo nga ye yasambako ng'akyasamba kale naye nga si nnyo. Naye nga ye kati bw'aba azze mu ffe tumulaba nga coach. Because by then yali akuba big league. Ate nga akuzeekuzeemu. So yajja kasaawe nga tutraininga. N'atubuuza amannya ne mugamba nze Kasule. Kati yali alabika yasambako ne Owen Kasule. Bw'oba omumanyi yaliko ku national team. Kati one day twali awo nga tutraininga. Nga w'onaayagala oyita Alan. Ate n'ampita Owen. Kati nga tetumanyi ayitaani. N'alyoka ampita erinnya. Kati ate nange nendaba nga already Owen muwulira. Nendikola ki? Nenditwala ne tunembera nange. Kati erya Baba lijja nga ndi ku ssomero high school. Oli aganye Baba to? No. Kati ntuuka Nansana. Nga omanyi kati abantu bamanyi buli muntu aveeyo. Jinja Road abamuki. Baba musoga. Kati gayi ye mu kumpita ngayi muneekuba olwali. Nampita Baba. Okitegeera. Kati ate nange nenga. Kati ate ngajjukira nawulirayo Kizito Baba. Nuwa Kasule Baba D. Okitegeera. Kati nengamba wa. Kati nga ye lyampita Baba. Kati omujozi go ku Red Bulls bawandikako linnya ki? Bawandikako lyange Kasule. Kasule? Yeah. Gwe weerondera linnya lyagala bawandikeko oba beerondera? No, gwe weerondera. Bakubuuza? Gwe weerondera lyagala. Oli wadde mbotekako lyagala. Ate jazz number? Jazz number era baleeta jazz number eziriwo ne bagamba londamu gy'oyagala. Lwaki walonda 31? 31 eyo natuuka cause nze the best jazz gye nali nyambadde ensi era abasinga bamanyi njagala nnyo number 10. Ate nga nange njagala nnyo number 10. Eri inspirational nti nkoza adi jazzman nasooka kwagala jazz 4 ya Cesc Fabregas kuba wagira sema nayagala nnyo Cesc Fabregas byo yali ngaakola ku mupiira then ntuuka mu jazz 10 nyambala 10 nayambalako ne 5 ng'akyali e Nansana. Coach wange yagimpa yali ajambala ng'asamba ate by then nga ayagala nnyo Zinedine Zidane nga olaba Jude Bellingham kati wajambala era nenjambala neekola ebintu
then nengenda ku Jazz 10 ate Jazz 10 byakola bingi era abasinga bampita baba 10 era olaba abasinga bapostinga number 10 jaga nnyo Jazz 10 nti natuka ku Red Bull nga aliwo agiina ate nga tosobola kwambala Jazz ndala oba olina kubaleeta list ng'olina olondamu ki then ntunda mu Jazz numbers ezisinga nga tezinyumira ate by then gundi yali ajambadde kwa Ansu Fati ku Barcelona oba omujjukira awo Ansu Fati oyakubira ennyo kati ate nga ndabe yeeriwo ng'enaamusinza kwambala zi 48 simanyi zi 70 koze sambala nako Jazz eriko 7 era nga nze mpagira Leo Messi Jazz 10 era nga nkimanyi nti 10 kati njayambalako 30 one day wano mu 10 tewali nawo kati ate nga nenda nali njagala yali 19 nga nayo bakola ki bagitwala waliwo agiina then ngeri wengi singo eyinza okunyumira yali 31 cause nali njibaddeko ko nga njirabyeko Ansu Fati then ne Titus yali ajambalako nga St Lawrence 31 kati nengamba kantwale ki 31 kati ate bagenda jinkubira ku mujozi n'erinnya ngenyumirako kati ne falling in love with that number so kati yo number juyagala okwamanya ba club kijogenzemu ku Bulaya kisinzira waliwo bye tuyita first choices okay waliwo bye tuyita first choice era Just 10 webawe eri mba nino jambala cause nkimanyi gye nina okukola ki okwambala naye kati weba teriwo kitegeeza oba olina okunoonya mu jazzes z'okola ki zoyambala kubeera neddaka nlayisi era omulaba tasi ntino wa 41 alina gye yali ayagala naye neyeesanga ku kilabu nga tasobola gikola ki kati n'ayambala 41 kati nejjanga eringa brand cause nebyo nabyo biringa brand kale ebigambo byebisemba tuve wano just nja kwebaza nnyo Alan okumpa omukisa okujja okwogerako eri ensi eggwanga lino n'okubeera nga mpa omusambi w'omupiira omwana omuto ali eyo n'omuntu yenna eyandiyagadde okuwulira story enkwatako atasobola kuntuukako n'alaba n'awulira biki ebinvaamu na biki bye nnyinza okwogerako n'ebyomupiira bye nnyinza okwogerako n'oyo yenna alina dream okusigala ng'asobola okuba nga yeedreaminga okutuuka ku ki kyayagala nti ebiseera bisinga nti twegomba nnyo abantu n'ogamba oyo lolomodo wange naye nga tonabeera lolomodo wo nawe osobola obeera lolomodo wo soka ugambe nti nze nganze nange weegombe ugambe nti nange neegomba myself I can be myself nti bw'obeera gwe osobola okukola ekisinga ekyo gwe ky'omanyi nti oli akola ki so nti bw'obanga olina bweweegomba ALLANCRUZ ku kya interview soka obeere gwe then omukoppeko buki bw'alina bw'ateeka mu interview ze kitegeeza nti nze nina kukwata abasambi b'omupiira nze ndaba emipiira egisinga egya Premier League ate nsinga laba namba gyensamba nti edimandinga ki tiwabanga Bruno Odegaard De Bruyne ateeba akola assist bwe mbikwata kale nezijjamu kamu solo fuuka omusambi w'enjawulo kyekinkumidde okuba nga nsobola oteeba goal nsobola okukola assist nsobola leaking up play kyekinfudde ekyo nti saawa zino osobola okuba nga buli omu ayagala okukolako interview n'okuntuusa waweeni saawa zino professional football kitali nyangu yatuukikako ate nga nkimanyi nti nkyalinayo ebyokukola ebirala njagala kuvaawo ku eyo kozi buli kiseera obeera olaba nga olina okwongerako ku level kitegeera olina okukola oyongereko ku level paka woonaakola woyagala so nja kwebaza ebyo byonna n'abaddeyo ku kamera mwebaza Kim mwebaza omulimu gwakoze ogw'amaanyi Uncle Frank naye waali Uncle Frank waali naye tafunika olaba nange nakomawo sinnamulabako nja munoonyako era kyemanyi walaba interview ye Uncle Frank munoonyeeko naye tomanya ayinza okuba kyatugattira ku bavubuka bintu tubikola because sometimes oyagala nnyo okulaba nga abavubuka baffe abeera inspired abaana bagwamu amaanyi n'awulira ng'ekyono tekisoboka ate n'ekirala ekisinga otumalamu amaanyi nti ebiseera ebisinga bwe tuwulira ku life story z'abantu abamu tubeera inspired nti nja kugamba omwana asamba omupiira ssaawa zino nti omupiira tosobola gufuna mu myaka ebiri taking the time okuba nga nsobola ovaayo ssaawa zino nga nsobola obeera
ku TV oba nsobola obbeera ku radio oba nsobola obbeera mu interview yonna nenjogera nti kyatwalira ebbanga okuva wenali okujjako ko mu kamera osege nti abantu batandika okulaba alaba kuba Allan nno gyali abantu okutandika ogamba Owen yani nti olwokuba nti okubye omupiira emyaka 2 olaba tolina kivaayo togwamu maani oyinza okuggwamu leero ng'enkyago ewabadde ki omukisa gwo osegeera so nja kwebaza n'emikwano gyange babaddewo okuva gye natandikidde okutuuka obudde buno wendi nti babaddewo tebankyaye tetwekyaye omanye emikwano gyawukana nnyo okusinga nga omuntu alina waatuuseeko n'okwebaza abantu bonna babaddewo mu bulamu bwange bakooki abannyambyeko okuva gye natandikira paka wano so nja beebaza omukisa gwe bampa buli omu yampa omukisa n'okunnyongerako ki ekintwala mu ki na devices ezisinga nti buli lwobeera n'abantu abakuwa device kusede ebisinga tosobola kukwata kkubo kyamu wadde nti tosobola zitwala zonna obimanyi nti ebimu tubiwakanya ne tukola ki naye nga gye life nti olondamu ekuyamba nekutwala mu maaso so nja tumira Titus ntumire ba Lincoln Kasimu Dudu timu yone ya Waxo Giants nagimusa mutumirako mwagala nnyo omusajja oyo ye yanfula kyendi agimusa okumpa omukisa okuzijja kiwere mu kya eringa kya 10 tejja salibwako then ninayo bayaye bange awo abambeerako ku zigaadi then nentumirako ba famire yange mama wange taata basista bange ninayo muto era yaŋŋambye ayagala nnyo omupiira namugulidde engato z'omupiira namugulidde omujoozi byaŋŋambye byagala okukozesa omupiira era baŋŋambye alina akademi gyatrainingiramu ewaka baŋŋambye omupiira agusobola ne bagamba sijja bbeerawo nnyo njagala asooka aboneebone alaba omupiira wegukola ki wegubonyaabonya wadde nga ffe tetufunye mukisa kubeera nga tulina famire ezisamba omupiira nga olunalaba nti ALLANCRUZ gwe mukulu ewaka kati nga nze mpitira ku ggwe kati kitegeeza nti nze nina okubeera akyusa bulamu bwa famire so ekyo nakyo nkyebaliza Katonda okunsobozesa okuba nga nze sobola okubeera image ya famire okukyusa obulamu bwa bazadde bange ne famire zange zonna nti esaa zino era oba bimanyi bakojja abaani buli omu abatunuulidde ggwe kitegeera so byonna nja kwebaza Katonda okunsobozesa okuba nga nsobola otutuukako wano wendi saawe tuyanza CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge manya sagala kubanga ate nsukako wano comment section eyo nkulu nnyo njagala okwebaza agent wo yani Dawula Rogers omunebaliza ngozeeyo onebaliza ne Uncle Ibrahim Sekajja nange mwebaza nnyo kimanya akatandika najja kalaba naye omunebaliza n'omugamba nti yeebale nnyo okuteekako ettafali eddene nnyo ku bannayuganda abaana abasamba omupiira oluusi biba bigambo oluusi nolwo namulabako ng'ali ku national team nga zayogeddemuko n'abavubuka ne nga waawo kirungi nnyo faamu omupiira gwatulema because tetwalina maybe oba bazadde nga tebamanyi how important omupiira gye guli nze nasabanga engato z'omupiira ngasamba nno bulungi naye nga bwenzisa maama ŋŋamba yola ennyaanya ggwe leeta eno ennyaanya vaayo omupiira gwabayaaye but I'm successful ne wendi ntambuza mpolampola naye bwe ndaba omuzanyi w'omupiira ng'alina kyagamba eggwanga muleeta sireeta babweru bokka banaye ne woba oli ku express ne woba oli ku vipers kati njagala nnyo omusambi gwe bayita ALLANCRUZ mwagala nnyo bambi alina paasi ze yankubirako gwe omupiira gwe basemba bakuba satball gwe yabakuba omwana nenga omwana alina omupiira omuzungu ono kale for now sagala kubanga ate nsukkako wano for now muse bulungi mweraba